Muzira Kisakyo ne yasoose ku crime scene n'alaba ng'ekirina okusooka okutaasibwa namba puleeti ya mmotoka so si bali munda mu mmotoka. Era ye atali nannyini mmotoka namba puleeti yamukwatiddeko w'okulaba nga gy'alina okusooka okuggyako dhani okusooka okusikayo abali munda mu mmotoka. Obubenje bungi obuguddewo naddala obw'omuliro naye abatuuze bafokasinga nnyo ku ky'okutaasa abali munda mu mmotoka so si ky'okusumula namba puleeti. Nga n'emmotoka z'amafuta nnyingi ezikutte omuliro sirabangako ekutte muliro naye nga namba puleeti bagisumuluddeko era namba puleeti naye ekwatirako omuliro. Waliwo enjawulo wakati w'okutema n'okusumulula. Bwe weetegereza namba puleeti zino baasumuluddeko nsumulule tebaatemyeko nteme. Musajja kyono omuzira Kise yawulidde akabenje nga kagwawo n'ajjira ddala lumu ne sipaana erina okusumulula namba puleeti ey'omu maaso ne namba puleeti ey'emabega. Era obudde obwo yabugjeewa nga tannafunamu kirowoozo nti emmotoka eno mulimu abantu era teyeesudde yokka n'agenda n'asumulula ey'omu maaso n'asumulula ey'emabega naye ng'ayita wakati mu nzigi z'emmotoka nga munda mu mmotoka mulimu alaajana. Okusinziira ku sipiidi emmotoka eno gye yabengeyerezzaako nga terina na sikuraapu ebeera yawadde eyagjeeko namba puleeti obudde bungi nga tennakwata muliro. Era ono eyagjeeko namba puleeti teyabaddemu nakwekeka nti emmotoka eno singa ebwatuka nnyinza okubwatuka nayo. Katugambe yabadde n'omutima ogulumirirwa, yabadde n'omutima oguyamba era Mukama amuwa omukisa olw'okubeera omusamaliya omulungi. Naye mutima ky'ogwo ogulumirirwa namba puleeti nga tegulumiriddwa ali munda mu mmotoka alaajana nti ngenda. N'olumirirwa namba puleeti ey'omu maaso n'omala n'oyisa emikono oba n'otambula n'ogenda ku y'emabega naye ogirumirirwe nga totemyeko nteme wabula osumuluddeko nsumulule naye ng'ali munda mu mmotoka ali mu kulaajana naawe omulaba nti afa. Katugambe ye teyakirowoozezza nti emmotoka eno mubaddemu omuntu akakasa emmotoka eyo yeevuze bwevuzi era namba puleeti ng'emmotoka erimu okubengeya oba nga nnyini mmotoka ali mu kufa ye yabadde egenda kumuyamba ki? Okay, tubaanirizaako enkya y'olunaku olwaleero buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala kugamba bugambe nti genda mu maaso n'okubeera nga ogoberera omukutu guno mu ngeri ey'enjawulo. Sooka vidiyo gimpeereka like mukwano gwange ate yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno agenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga ensonga ebeerere ddala masavu mukwano gwange. Wakati mu kubeera nga tukutegeeza twagala kusaba gwe yakatwegattako muganda wange subscribinga ku mukutu guno ate yatwegattako edda webale nnyo webalire ddala. Bingi ebitambula olunaku olwaleero mutabani w'omugagga Sudhir Ruparelia Rajiv agenda kubeera ng'aziikibwa mu nziika yaabwe ey'ekiyindi agenda kubeera ng'ayokebwa wabula okuyisizaamuko bwe bato bwe baziika olwaleero mutabani wa Sudhir Ruparelia eyafiira gye buvuddeko mu kabenje ak'emmotoka agenda kubeera nga ayokebwa. Essaawa zigenda kubeera nga 8 ez'emisana bwe kisuubirwa wali erugogo ku Hindu agenda kubeera nga ayokebwa wabula ebibuuzo bingi ebiri ku nfa eno. Nabadde ntunuulira Nakanguubi Jennifer Furufiga ng'agamba nti abantu aboogera ebyensimattu mugenda kifuwa nga mukizza munda olw'ensonga basisita b'omuvubuka oyo Rajiv si bangu neŋŋamba Furufiga ate kakati biraga luddawa so nga ga buli ayogera ebitaliiko mutwe na magulu agenda kubeera nga kifuwa akizza munda era n'agamba nti abantu bonna abapostinze ebifaananyi abali mu kubeera nga boogera kabenje kono omuvubuka nga temuyina bukakafu bwe muba musobola mu bijjeeyo neŋŋaali neggwanga bannange buli omu atiisa buli omu atiisa mu eno Uganda. Furufiga agamba buli eyapostinze bw'ati n'oyogera kabenje kano nga by'oyogera byansimattu tobiinaako bukakafu
kagenda kujjotoka nga wano wetutuuse but nga tetunaba kubeera nga tugenda ebibuuzo bingi njagala okimanye nti omuntu yenna bwafa amazima gali nti ebibuuzo byo bijja kubeerawo oba bitya kubanga abajjukira twalaba akatambi poliisi ke yafulumya nga tekasobola kukumatiza nnyo waliwo kamera awo ne bakwatako ndooza seconds 3 emmotoka yaye swi nga n'okugiraba tosobola giraba era abalaba akatambi ako kaali kawanvuko naye nga kalimu sekendi ya 42 emmotoka weeyitirawo tetuuka nakwana na sekendi 44 kitegeeza mu seconds 2 emmotoka we bagitulagirako so ebibuuzo bingi waliwo abali mu kwebuuza emmotoka esesebbuka etya neggwaawo bwetyo neyingini nedda ebbali omuntu naaba nga ye yafuna obudde obujjako namba puleeti bibuuzo weebiri biri mu bannayuganda nti namba puleeti bw'oba otunuulidde namba puleeti ezo n'otunuulira ey'omu maaso olabira ddala nga si ki eyinza okulabikanga gye bajjako obujja so abakulu we baba tebakitunuulidde tebitukwatako naye nga bw'oba otunuulidde emmotoka n'ebengeya ku levo gye tulabyawo n'ebengeya n'ekwata omuliro namba puleeti ne tusanga nga teziriko yadde bisiriiza ano tebitukwatako accident yeeyo ebyo bye bifaananyi ye namba puleeti ne katukole kiriwo betutategeera tubyesonyiwe byeye embeera eyaliwo mu kabenje producer otukoze obulungi emmotoka neesaanawo bwetyo omuntu ne batamutaasa namutaasa nga bw'otunuulira tulekereko ekifaananyi ekyo njagala olabe mu maaso g'emmotoka eyo namba puleeti baagijjawo batya okubanga teyafuna buzibu awo ey'omu maaso emabega kale tetulabayo naye neetafunako yadde akasiriza tuwa ku kifaananyi kya namba puleeti before nga tetunnagenda wala ekya namba puleeti ne kutafunako yadde nti oba kale kubanga jjukira emmotoka eno yakuba bifunvu si bwe kiri bino eby'okukkubo bwe bayakuba bifunvu osuubira okubeera nga namba puleeti either eyinza okubeerako obusaze nti yakulubuka oyinza okugamba nti ebintu ebyenjawulo naye kale tujja linda report poliisi gyeneefulumya etubuulire obuzibu bwava ku kikoze emmotoka baagitutte okusobola okubeera nga bagyekebejja bazuule ddala ekituufu ekyaviirako akabenje kano okubeerawo eggwanga ne lifiirwa omuntu w'omuwendo nabagambyeko nti omuvubuka ono bino byonna tubiteeka ebbali nti oba abadde abeera ne bamuwozi nebiki ne tusooke tutunuulire nti abadde agassa eggwanga butunulira abaana abato abafunye opportunity okuyita mu ye Ruparelia group and bikoze bitya oba foundation ba fresh kid Ferista n'abaana abalala bangi abasobola okubeera nga baganyulwa mu nteekateeka z'omuvubuka yafudde wa myaka 35 so eggwanga eriwa limufiiriddwa amazima tekiba kirungi amindisiti bino byonna ebigenda mu maaso tubizze ebbali naye ndowooza eggwanga lyafiiriddwa kakati kyenjagala okulaba yenziika y'abayindi abayindi balina enziika ya njawulo abayindi bookya naye wakati mu kubeera nga bo bookya tebaziika nga ffe twagala tulabe ku misoso gino era nga ne Rajiv bwati bwagenda okuziikibwa ekkololo bagenda bwokya so omukolo gugenda kubeerayo njagala tulage ku bifaananyi bya nga funeral service bagenda mu maaso n'okubeera nga batwala omukulu oyo bweti embeera bweri lengera nno Braze Media sajja mulambo yamukulembeddemu so big up on yourself musajja mukulu embeera bwetyo bweri wali
ekkololo omulambo gutwalibwa ndabye speaker Anita Amongi atuuse okubeera nga abeerawo nate omulundi omulala yajja luli then nerera zenga okuziikibwa kuno oba okwokebwa kuno nga kubeerawo embeera bwetyo muvubuka muto myaka 35 n'ekirala ekyanneewuunyisiza kiri kimu nti yava ebungereza yava ebungereza lwali lunaku lwakumeka n'akomawo e Uganda ng'ekimuleese kujja kubeera ku mukolo ku mbaga embaga yali yakubeerawo ku Lwamukaaga si bwe kiri ku Lwamukaaga n'afa ku Lwokutaano naye tekyalobedde baniga mbaga yaabwe genda maaso era endongo yakwajjiza amazina ne gazinibwa naye ng'omukulu ye yafudde naye nga ye yatwala obudde bwe n'ava ebungereza abeere ku mukolo gw'abakyaliibe erewe nze sobola kunenya muntu naye neebuuza era naawe wali eyo osobola okumbuulira kino gw'okirowoozaako kikozi omuntu bw'abanga ye yatwala obudde n'aleka emirimu gye n'ava ebungereza najja abeere ku mukolo gwo nafuna akabenje ng'omukolo gwankya emikolo tegiyimirira kati bwe giba giyimirira lwaki bano gwabwe gwagenze mu maaso kiyinza otuvuga nga kituuza ku namba puleeti cause emikolo giyimirira buno bulamu bwe bwagenze niyo omukolo musobola gwongerayo ero eno ndowooza yange ng'omuntu ndaba tekyanyumye abali emusobola okugamba awo yamaze emirimu gye agende niyo oli bw'abanga yakutte obudde bwe n'akkiriza abeere ku mukolo gwo kuba tegwabadde gugwe nti apapa ayina okubeerawo gwabadde gwa muntu mulala ne n'atwala obuvunaanyizibwa nti nina okuvaayo nzije mbeere ku mukolo gwa munnange bw'abanga yafudde mmwe ne mukwajja endongo neevuga simanyi kye mwagenzemu kye bayita omukwano eyabadde aze mumwagala mwabadde mumwagala oba mwayongerezaako okugamba nti oyo naye agenze so biyinza olinkinga ku namba puleeti oba oli awo koze ebibuuzo nabyo weebiri simanyi oba mujjukira ku kabenje akafiiramu mutabani wa ani ono yaliko vice president so kati bakamuwa obwa minisita ani maama Gilbert Bukenya mutabani wa Gilbert Bukenya yafiira bu accident yawo naye accident ya mutabani wa Gilbert Bukenya tomanyi bibuuzo biriko abasajja batuuka ne bagana naye ono omwana yasoma owedde doctor in fact yali doctor yali lawyer yali doctor n'amala n'ayingira amagye ne bagamba Gilbert bamugamba omwana tomukkiriza kuyingira magye agenda ogenda mu magye n'asinga omukulu olwaleero atusumbuwa era ne wabeerawo competition wakati w'ono n'ono kati olwaleero ono jeno oli mugenzi okategedde accident n'okutuuka olunaku olwaleero bagamba mbu ne taata w'omwana yennyini alinda lipooti okuva omwana we yafa ndowooza oba 29 bwe mba seerabidde nakati alinda report eya mutabani we tevangayo okategedde naye ali mu kwebuuza omwana wange si mumativu n'enfaaye kakati tuddeyo ku Rajiv otubadde twogera ku mutabani wa Gilbert Bukenya kakati tuddeyo accident eno ne mutaasa number plate ne muli kubanga abantu abaliwo ku scene waliwo abagamba nti batuukawo ng'akyalaajana how comes nti tewali kye baataasizza ku mubiri gwe batuukawo ng'akola ki alaajana naye nga belt emunywezezza ne bagezaako musikayo ne kigaana kati bwe kyagaana ne bataasa namba puleeti
basumulako number plate batase belt bamusaleo bagisazise omusipi tekijja kukola so ebibuuzo weebiri wendabye full figure nenga nedda ono abadde muntu munene afudde enfa gyafuddemu of course osuubira ebibuuzo mu bantu era osuubira okubeera nga bakubaganya ebirowoozo ku nfaaye okitegedde walabye minisita w'enguudo simanya biki General Katumba Amala yavuddeyo naye explaininga ku luguudo olwo n'ebiringa ebyo so ne bannayuganda bwe batuwe batunuulira tosobola kuvaayo n'oga nti eyayogedde ogenda kajjuutuka eyayogedde ogenda kukola bwoti full figure ensi si yakutiisatiisa ensi yakutunuulira wakati w'amazima n'obulimba ebyaddala oba ekituufu n'ekikyamu kati abantu tebakubaganya birowoozo kuku nga bagamba kisoboka kitya kale tulabe kubanga ne poliisi okutwala emmotoka yagitutte kukola ki kunoonyereza okategedde singa yabadde emanyi tiyandigitutte naye yagitutte okwongera okunoonyereza ki ekyaviiriddeko akabenje kano okubeerawo naye nange kye neebuuza ekirala ddala kweyo kamera etufunako seconds 2 olwo luguudo nga kale tusooke tulaba enziika y'abayindi then tujje ebigambo tulabe bye tugattako Utamu Bandari omuyindi omusuubuze yakubwa amasasi omusirikale wa poliisi wabwire omulambo gwe bagwokezza bangi mwewunyiza nnyo enkola eno nange kwe kujjanjiba we enkola y'okwokya emirambo ŋŋundivu nnyo naddala mu mawanga ag'abayindi Nepal abachina Australia Italy Denmark n'ensi endala enkola eno yatandikira mu ggwanga lya Australia emyaka 17,000 egiyise era yatandikira ku mukazi ayitibwa Mongo enkola eno yafuna okuwakanyizibwa kw'amaanyi nnyo mu ggwanga lya Egypt nga bagamba nti esaanyaawo emyoyo gy'abafu bo tebakolagana nayo wabula mawanga ga Bulaya nga Italy enkola y'okwokya emirambo yaliwo mu byasa ebyasooka eddiini bwe yajja okwokya abafu kwavumirirwa nga kirambikibwa nti abantu tebafa naye emyoyo gyabwe gisigala ku nsi kale okwokya omubiri gwe kikosa omwoyo gw'omufu mu kyasa ekyokuna okwokya abafu kwadibizibwa mu mawanga mangi naddala ga Bulaaya ekyasa ekyokutaano n'ekyomukaaga byakomyawo enkola eno kubanga abantu baali basenguka nnyo abasenze bwe baafanga ng'ab'eŋŋanda babookya olwo ku butaka bwabwe ne bazzaayo vvu eryabanguyiranga okutambuza ku mazzi okusinga emirambo okubawunyirira emyaka bwe gyetooloola ensi za Bulaaya oba gye muyita Europe zaabaga amateeka agakugira okwokya emirambo nti kityoboola eddembe ly'abafu ekibonerezo ky'okuttibwa kyassibwawo singa omusango gukukka mu vvi ng'oyokyeza ow'oluganda lwo eddiini y'abakatoliki nga yakajja okwokya omulambo kwakozesebwa nga kibonerezo eri abo abajeemu n'abo abawakanya oba abeegaana eddiini y'obukatoliki ebyafaayo biraga mu mwaka ogwa 1428 omukatoliki John Wycliffe yafa naye oluvannyuma lw'emyaka 13 kereziya yalagira omulambo gwe guziikulwe bagwokye kubanga kyali kizuuse nti yatyoboola amasakalamentu Papa Martin II ye yayise ekiragiro ky'okwokya John Wycliffe olw'ekiragiro kya Papa evvu eryava mu John Wycliffe lyonna balisuula mu mugga ne guli kuluggusa mu myaka egya 1870 okukubaganya ebirowoozo kwaddamu abantu bakkirizibwa okwokya emirambo eri abo abakyagala bannassaayansi ab'ebyobuwangwa ab'eddiini n'ab'eddembe ly'obuntu bakola okunoonyereza mu nsi ez'enjawulo mu 1874 ebungereza baateekawo ekitongole ekyatuumibwa Cremation Society of Great Britain abakugu abo bonna baakola ekyuma ekyokya emirambo era okukigezesa okulaba oba kikola baliko embalaasi gye batta olwo ne bagyokya nga 17 March 1879 waliwo abantu abeegugunga ne bayikalakaasa olw'ekyali kituukiddwako mu by'okwokya emirambo era enteekateeka zino ne zisooka ziyimirira wabula mu 1884 William Price yakwatibwa bwe yasangibwa ng'ayokya omulambo gwa mutabani we eyali afudde yategeeza kkooti nti etteeka terimukkiriza kwokya mulambo naye era tewali kawaayiro kamugaana kugwokya
omusango guno guliko enzigi gwe zaggulawo eri abo abaali beesunga okwokya emirambo era kwe baasinziira ne batandika okugyokya nabo. Mu ssematalo owookubiri okwokya emirambo kwakyaka nnyo kubanga okuziika kwali kuzibu olw'entalo. Eddiini y'Abakatoliki eyasinga okuvumirira enkola eno era eyagikozesa ng'ekibonerezo nayo yamala n'epondooka. Papa Paulo ow'omukaaga yakkiriza enkola y'okwokya abafu eddemu, ekikoligo n'akiggyawo era n'akkiriza ne bannaddiini okusabiranga emikolo gy'abafu bwe baba bagenda kubookya. Mu Bayindi eddiini zaabwe zonna okuli eya Hindu, Buddha n'endala zikkiririza mu kwokya abafu. Abayindi ekyokwokya emirambo yadde kuva dda nga bakikola okuziika baakudibya olw'omuwendo gw'abantu gwe balina anti ng'ettaka libaweddeko. Eno y'ensi esinga omuwendo gw'abantu abangi, balina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4. Okuziiza ettaka okubaggwako kyasalibwawo nti enkola y'okwokya emirambo gye basaanidde okusoosowaza kubanga buli maka bwe ganaasimentaana eri omuntu afudde ettaka lijja kubaggwako mu bbanga ttono nnyo. Abaana abato abafudde kibwatukira be bokka bakkirizibwa okuziikibwa mu Bayindi. Omuntu bwe bamala okumwokya wabeerawo evvu erikuŋŋaanyizibwa ne liweebwa omusika we alina emikolo gy'alikolako n'oluvannyuma n'alitereka mu kifo famire w'ebeera esazeewo oba ye waaba ayagala. Evvu lino lyanguwa okutereka kubanga abamu balissa mu mikebe mu nju, abalala mu bisenge, ate n'abamu baliyiwa mu nnyanja oba omugga ne lisaanawo lyonna. Singa omuntu bamwokya ng'ali mu nsi etali yiye, okugeza Utamu eyattiddwa mu Uganda, evvu baliteeka mu kikebe oba kaveera ne libanguyira okutambuza ku nnyonyi okulituusa mu ggwanga gy'asibuka. Kino kyalayisi ku ntambula y'ennyonyi okusinga okutambuza omulambo. Wadde abasinga emirambo bagyokesa nku, ebyuma ebikozesa amasannyalaze byakolebwa dda. Omulambo baguteeka mu sanduuke ne bagiyingiza mu kyuma ne kigwokya paka okufuuka evvu. Ensi nnyingi naddala ezo ezitakyalina ttaka zigenda zittanira okwokya emirambo ng'enkola y'okuziika, okukekkereza ebifo by'okuziikamu kubanga ewandigenza omulambo gumu mu ntaana wasobola okuteekebwawo evvu ly'abantu abawera 100. Mu Uganda, Abayindi, Abachina n'abalala abagwira bateekawo ekifo enaggulu mu Kampala ewayokebwa emirambo gino olwo ewaabwe ne batwala vvu lye bakolako emikolo oba okuliyiwa mu nnyanja. Emirambo gye bookera mu byuma gitera kuteekebwa mu sanduuke naye egyenku gibeerako olugoye lumu lwokka okwewala okuzibwaza emirimu. Omulambo okufuuka vvu kitwala wakati w'essaawa 3 ku 5 abali ku nku, ate amasannyalaze gatwala essaawa 2 oba okusingawo. Mukuliko eyo mu kanyomero ako kyensuubira nti olina ky'otegedde era olina ky'oyize. Mu ngeri ey'enjawulo nga sinaba kubeera nga nkwongerayo, njagala kusooka kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe omupya oguyinza oba gwe twagala gukole nga backup w'omukutu guno. Akaseera ke twolekedde kakusoomoozebwa nti emikutu batera ogitaataaganya sinakindi okwagala ogikwatamu, wabula twetaaga omukutu ogwa backup ate ng'ekirowoozo kino kyatuweereddwa omu ku batugoberera agakyo ekiseera mukole backup. So omukutu gwegwo guliko Gem News UG butereevu nnyo, osobola otwegattako ng'osubscribinga mu ngeri ey'enjawulo. Oyinza okusangayo emikutu 2 nga gyonna giriko Gem News UG, wabula mu description wansi omukutu ogwo gwennyini gwolengera ogwo oguliko bus ya red ya NUP n'abantu abayingira, gwe mukutu oguli official gwe twagala okubeera nga tukuza gutuuke ku bantu nga 1000 oba olyawo n'okusukkawo. Kale nno twegatteko ng'osubscribinga. Kuliko VDM tugenda beera nga tuteekako emboozi ez'enjawulo. Tewali njawulo, mboozi za nkyukakyuka. Akale nno twegatteko mukwano gwange Gem News UG. Weetegereze nnyo akafaananyi so nga ate ne link ogenda kubeera ng'ogifuna wansi mu description. Egenda kubeerawo, egenda kubeera epiningiddwawo kona mu description wansi, ogenda kubeera nga ekutwala butereevu ku mukutu ogwo oteekeko subscription. Webale nnyo, webalire ddala agenda okubeera ng'okikola. Kakati wano wetugenda wenjagala oba olyawo osooke nawo otegeerewo bingi ebiri mu kutambula. Tumaze okulaba Abayindi we baziika,
Rajiv ye omwoyo gwe gwatambula dda naye omubiri gwe guggwawo leero okujjako mulaba mu ntambi mu bifaananyi ne mu maloboozi aganaabanga gasigadde naye ye olwaleero omubiri gwe bazadde be mikwano gye abaana be n'abantu be bonna basembayo olunaku lwaleero okukwata ku mubiri gwa Rajiv. So awo kabadde keetegeekerero nga UFS so yekoze enteekateeka eno y'okubeera ng'emutwala bamuwummuze mu nju ye ey'olubeerera. So twagala kugenda mu bibuuzo ebiriwo ebibuuzo bingi naye nabadde ndaba akatambi kano akayeekolera ebintu bino mbadde saabiwadde mulaka ebyaddala naye bwe netegereza akatambi kano ndabye nga yeekolera alina ebintu byayogera abamu bye tutaataddeko maaso naye nga bw'oba osiriikiridde bwoti n'owuliriza akatambi kano waliwo ky'osobola okutegeera era n'okijja mu vidiyo yayeekolera eno. So nze nja kumwebaza yakolera musajja mugezi nnyo very intelligent man. Ebiseera ebisinga alina ebintu byalaba tugenda beera nga tubiwulira. Gayi mugezi nnyo era ddala mukana akatambi nakkiriza akayeekolera analysis. So mbutuufu watukubye eno watukubye eno mulo brother eno yo ndalamu. So ozitukolera ngezifaanana bweziti njagala tugende mu katambi kayeekolera bajjukiza muwe video yaffe like amu n'okutwegattako nga musubscribinga katugenda mu bigambo byayeeko then ate tulabe ekinaaba kizzeeko. Muzira kisa kyone yasoose ku crime scene n'alaba ng'ekirina okusooka okutaasibwa namba plate ya mmotoka so si bali munda mu mmotoka. Era ye atali nannyini mmotoka namba plate yamukwatiddeko w'okulaba nga gy'alina okusooka okuggyako dhani okusooka okusikayo abali munda mu mmotoka. Obubenje bungi obuguddewo naddala obw'omuliro naye abatuuze bafokasinga nnyo ku ky'okutaasa abali munda mu mmotoka so si eky'okusumula namba plate. Nga n'emmotoka z'amafuta nnyingi ezikutte omuliro sirabangako ekutte muliro naye nga namba plate bagisumuluddeko era namba plate naye ekwatirako omuliro. Waliwo enjawulo wakati w'okutema n'okusumulula. Bwe weetegereza namba plate zino baasumuluddeko nsumulule tebaatemyeko nteme. Musajja kyono omuzira kise yawulidde akabenje nga kagwawo n'ajjira ddala lumu ne sipaana erina okusumulula namba plate ey'omu maaso ne namba plate ey'emabega. Era obudde obwo yabugjeewa nga tannafunamu kirowoozo nti emmotoka eno mulimu abantu era teyeesudde yokka n'agenda n'asumulula ey'omu maaso n'asumulula ey'emabega naye ng'ayita wakati mu nzigi z'emmotoka nga munda mu mmotoka mulimu alaajana. Okusinziira ku sipiidi emmotoka eno gye yabengeyerezzaako nga teyina na sikurapu ebeera yawadde eyagjeeko namba plate obudde bungi nga tennakwata muliro. Era ono eyagjeeko namba plate teyabaddemu nakwekeka nti emmotoka eno singa ebwatuka nnyinza okubwatuka nayo. Katugambe yabadde n'omutima ogulumirirwa, yabadde n'omutima oguyamba era Mukama amuwa omukisa olw'okubeera omusamaliya omulungi. Naye mutima ky'ogwo ogulumirirwa namba plate nga tegulumiriddwa ali munda mu mmotoka alaajana nti ŋŋenda. N'olumirirwa namba plate ey'omu maaso n'omala n'oyisa emikono oba n'otambula n'ogenda ku y'emabega naye ogirumirirwe nga totemyeko nteme wabula osumuluddeko nsumulule naye ng'ali munda mu mmotoka ali mukulaajana naawe omulaba nti afa. Katugambe ye teyakirowoozezza nti emmotoka eno mubaddemu omuntu akakasa emmotoka eyo yeevuze bwevuzi era namba plate ng'emmotoka erimu okubengeya oba nga nnyini mmotoka ali mu kufa ye yabadde egenda kumuyamba ki? Bwe ndekayo okuyimba Mungu ayomba nti gwe nawe ekitono azannye buzannyiika nnyimbe kubanga yampa Katonda. Abawagiza abange mukke emyoyo ndeeseeya tebino mbijje lugendo tebinzigwangako mu mutwe nkyabirina.
yekolera ttongwa yenza yimba mumanyi nafuuka muganzi bwe nfuna yomba waako kwaka katono nina kibuuza nyamba nziremu emikwano n'eŋŋanda tunoonya asinga bw'oba ggwe owaani ekyama kyo ddala seŋŋamba emikwano mwendya ettooke mmasize ntyawulira eŋŋanda zino nazivaako okuba tetwajja balongo okwagala obusika yafuuka ensonga muganda we akutta ku myaka emitono naddala ng'obwongo bwaffe emisuwa nga n'emikwano mingi naye mulimu emibi togenda kapaalo gigendeko mpola mubaamu emirogo ekibuuzo kya leero kigenda okulema kubanga n'emikwano mingi nagyo kale egisingako bwe mwayonka nze yeekolera itongwa nagezezzaako nnyo okukkiriza nti mutabani wa Sudiru Lupaleria yafudde Kabenje naye byagaanyi wakati nga nsemberera okukkiriza nti kituufu kaabadde Kabenje ate ne zijja zireeta wuliriza bulungi akatambi kano era keetegereze bulungi actually fokasinga nnyo kukalaba so kawuliriza omwana wa mugagga omwana alina obusobozi obubeera ne driver abujja abadde talina driver. So I should explain that in English and I can put in Uganda. First, you should know that Rajiv had a driver, but Rajiv is also a motor rally driver. Do you guys know that? Yeah. He drives sports cars. The car he was driving is a Nissan GTR. It's a sports car, one of the fastest cars in the world. So if he's driving that, when you are a sports driver, you are driving a sports car, you don't call a driver because you enjoy the thrill of driving. Yes. And because it's a motor rally driver, driving a sports car, in the night when there are no cars on the road, he was doing his thing. He was trying to... The car had been refurbished 100%. So he was... Mukulu Andrew Mwenda, ekibuuzo wabbye kyaki? Ekibuuzo baakibuuzizza ono era nga musajja mukulu. Era nga abadde naye amanyi Rajiv. Era nga buli omu akimanyi nti omwana yafudde Kabenje. Kiki obadde omwewaza okutomera? Mwana muto nti abadde agenda kunanaagirira mu bibuuzo. Lwaki akazindaalo babadde bakatunuzza mu ono gwe babuuzizza ekibuuzo? Nobbe ekibuuzo. Gwe noddamu ekibuuzo ate nga tokizzeemu nga bwe bakikubuuzizza. Ekibuuzo kiri kimu. Ekibuuzo wabbye kyaki? Oba ye ggwe mwogezi wa famire ya mwami Lupaleria nga ggwe gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu. Bw'oba si ggwe gwe baataddewo okwogera ku nfa ya Rajivu, kitegeeza buli abadde amanyi Rajivu eyazzaawo okkungubaga yabadde akkirizibwa okuddamu ekibuuzo singa bannamawulire babeera bakibuuzizza ye. Lwaki wazzeemu ekibuuzo ekitaabadde kikyo ne kinzizaayo ku lunaku lwe baakuba Shiba evviivi? Shiba n'agamba nti eyankubye evviivi musirikale w'amaanyi nnyo. N'ovaayo mangu nti nze sinnakwata ku Shiba kyokka ng'ate tewali yali akusonzeemu. Ani yali akugoba oba kiki ekyali kikugoba okutuuka okudduka emisinde singa wali toliiko munene gw'ozibiikiriza? Lwaki wazzeemu ekibuuzo kino nga ffenna tukimanyi nti omufu yafudde Kabenje? Ono wabadde omutiisa kutomera ki? Ono wabadde omwewaza kutomera ki? Era wabadde omwewaza kuddamu bya kisiru ki? First of almost babuuzizza nti mutabani w'omugagga ku levo y'oyo omwana talina driver. Gwate ozze mu bya the one of fastest car. Gitti biki yabadde mu good condition. Omanyi yere lwaki tewazzeemu ekibuuzo mu bulambulukufu wadde nga tekyabadde kikyo? Era nga ye ggwe wekka mu nsi muno amanyi okwogera ono gwe babadde bakibuuzizza kasiru, oba ye ggwe mukongozi ono Mandwa kwayogerera? Omanyi ekibuuzo ekibuuzibwa Mandwa kiddibwamu mukongozi. Ono gwe babadde babuuza ekibuuzo yabadde Mandwa nga ggwe omukongozi ye ggwe yazzeemu ekibuuzo ekyo.
obudde obw'ekiro omwana oyo Crown Prince w'omugagga oba omu ku bagagga abasinga obugagga mu Africa nondoonule in East Africa era nga ne kitaawe gye buvuddeko yagenda n'akola statement n'aga nti nze ne bwendifa Rajiv waali okuddukanya ensonga okusinziira ku bantu abo bizinensi ze bakola ezirimu okuwola n'okubowa ebintu by'abantu nga mu bintu by'abantu mwalimu ne DFCU bagitanga Global Bank was it Global Bank ne bagizza mu Crane Bank ebizimbe by'abantu bye batutte nga bw'omanyi bizinensi y'okuwola singa olemererwa okusasula omusingo gubeera gulugenda naye ebiseera ebisinga omuntu afiiriddwa ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kimukaluubiriza mukama yaweera yajjawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuwange kakati ono gwe batwalidde emmaali ye mu kaseera ako tayinza kukimanya nti yali mu okusasula tayinza kukimanya nti agitutte mutuufu yamuwa ssente ze era asigaza obusungu ku mutima buli lwayita ku kizimbe ekyali ekice nga baakiwanikako amannya amalala buli lwayita ewuwe ne bamugamba eyeebeera trespass omuntu ono musiru nnyo obutatya bantu beyanyiiza kubanga babalina bebanyiiza era kizibu nnyo okutambula olugendo nga tolina gwonyiizizza olaba nze itongwa obuyitongwa nina bennyiizizza nkumuliitu era nga benneesunga olunaku lwe bagenda okundabirako omwana oyo musiru okutambula ekiro ssaawa 8 ng'ali yekka mu mmotoka ku bizinensi ze bakola waliwo kye tuyita okuwamba omuntu tufune ransom oyo omwana aziise ku bantu abaana b'abagagga banne oba baganda be okuva mu basajja abagagga abalala nga mwe muli ba Susan Magala nga bawamba muwambe ne basaba ransom muzzukulu wa Kirumira bamuwamba ne basaba ransom weewaawo ye yasobola okukomawo oba okukomezebwawo bantu bangi abawambiddwa nga basaba ransom omwana oyo takimanyi nti aliko ransom ennene nnyo singa obeera omuwambye lwasazeewo okutambula yekka obudde obw'ekiro ate n'atambulira mu mmotoka gye bamumanyiddemu nti ye nga ne kanaabe akimanyi nti eyo emmotoka ya Rajiv nga n'owa boda akimanyi nti eyo emmotoka ya Rajiv naye lwasazeewo okutambulako ekiro yekka obwomu obwa Namunigina n'atambulira ate mu mmotoka mwe bamumanyidde nti yiye ate n'atambuliramu obwomu obwa Namunigina tusooke tutunuulire ku ssaako y'omwana oyo omwana oyo abadde mukwano gw'abamuhoozi kubanga buli gwendaba avaayo ayogera nti Rajiv mbadde mumanyi neyatuuse okuwamba okufuuka omwogezi w'omufu oba omwogezi w'okufa kw'omufu era kakiriiki ako k'abamuhoozi tugamba ono asiiba ne bamuhoozi anywa ne bamuhoozi abadde asobola okutambula obwomu nga tewali kakodyo konna kafuna security naddala obudde obw'ekireeyo tulabye emmotoka nnyingi ezigudde ku bubenje era ezikutte omuliro naye kizibu nnyo emmotoka ekutte omuliro obutasigazaawo scrap abaayi emmotoka omwabadde Rajiv Lupaleria yabaddemu endomola ya asidi eyagisaanudde ne scrap n'atuuka okukulukuta kigo kya nnabaki ekyo kye yagudde nga teyavudde waggulu nti agenda kugwa wansi naye nga just emmotoka yabadde ku sipiidi n'etomera bipavement eby'oku kkubo ne bikunkumula emmotoka ne bijakisa omuliro n'ebulwako ne scrap nzikiriza sipiidi emmotoka kwe yabadde bw'eba etomedde esobola okukwata omuliro naye olaba ennyonyi evudde mu bwengula n'egwa yeesobola okukola sigiri ate emmotoka ekoonya obukoonyi kipavumenti nga n'emmotoka ey'amafuta eya petulooli bw'ekwata omuliro esigazaawo scrap emmotoka ya Rajiv yasaanuuse busaanuusi mwagiyiridde ki
njagala mukulu Sudiru Lupaleria tukole bwe tuti funaye emmotoka eya sports car oba eri mu kika ky'emmotoka ya mutabani we wadde nga tagenda kudda netuuka nga ku butuufu bw'ensonga olukusense bwe luli omwana otoyinza kwesuulya gwa naggamba kubanga n'abasigadde waka ebiseera ebisinga babeera baana oyo alese abazzukulu bo njagala ofuneyo emmotoka mukulu Sudiru Lupaleria ogiwanike mu bbanga ofune emmotoka ey'omukono ogiwanike mu bbanga omale bagiteye ekkate ku ttaka bw'emala okwekkata ku ttaka mugiire amafuta ga petroli mugikumeko omuliro mulabe oba tewasigalewo scrap footage. Uganda police oluguudo olutera okuyisa mu 7 tasobola kumala wiiki nga taluyiseeko mirundi giwera 3. Kamera zammwe zizibiriza waliwo kiguddewo oba kamera zammwe zeekanga ebibwatuka ewafiira bw'omwe kamera zaali zivuddeko gwe tumanyi gwe batta obusi ewafiira ekyuli kamera zaali zivuddeko gwe tumanyi nti batta busi. Kamera zino zetusaasaanyizaako ssente y'omuyi w'omusolo ennyingi ennyo nga tezisobola kuproducinga footage ku nfa y'omuntu alinga omwana wa Kirumira omwana wa Sudiru Lupaleria zinaatuwa footage wa Nakyagabanga bodaboda emukoonye zinaatuwa footage wa Nakyagabanga ababbi bamusikako kasawo oba kamera zammwe zeekanga akabenyo zonna ne zizimeera ye ate zaali tulaze emabega nga tekannagwawo naye zisensinga ddenja ng'enaagwawo ne zigamba nti ffe apaana tuveeko mutuwe footage ow'akabenja akaaguddewo kankubuulire wabeerawo ensonga ebaawo nga tekyali ya famire waliwo omujegajja okugamba oli wa famire gwe tokimanyi nti ku bafu betukozesanga omuggo mu kateebe ffe tuleme kukola tutyo. Rajiv Lupaleria engeri gy'abadde big figure omwana w'omugagga mutulage ku footage ng'avuga bubi emmotoka ng'agivugira ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu kirage ffe abaweddere nti olaba akabenje katutte omwana w'omugagga atenze itongo atalina akayosira. Mutulage mutaase eggwanga mutuwe ku footage tutaase eggwanga era abantu bayige enkozesa y'oluguudo nti emmotoka naddala ba racers ne bwekugamba nga nti sikuwulira sooka opima oluguudo kwekugambira nti sikuwulira. Secondary oyo omwana atambuddeko amanye enguudo ennungi kitegeeza ki ng'era yali yakaveera ndani emmotoka omuvuzi wa racer ne bwekugamba nti sikuwulira oluguudo luyinza okukutimawa. Oluguudo dwo luyinza okukutimawa kubanga enguudo za Uganda waliwo sipiidi kwetuuka yo yennyini emmotoka n'ekulaga nti ogenda kufa. Kakati newankubadde eba sports car kituufu esobola okudduka okusinga ku mmotoka za bulijjo naye era teyinza kudduka ng'ali ku nguudo z'e London ng'ali ku nguudo z'omu America oba ng'ali ku nguudo z'e UAE oba ng'ali ku nguudo ez'e China. Gwe kyogamba omwana oyo teyalina mu mutima gubalirira bulamu bwe. Katugambe yali anyweddemu oba yali atamiddemu baani abo be yali anywa nabo abaamuleka okutambula obwomu mu mmotoka ewenyuuka obuweewo obudde obw'ekiro kyokka nga bakimanyi nti atamiddemu ate ng'agenda kutambulira mu sports car. Baani abo abaali batamwagala abaamuleka okuva ewaka obwomu? Baani abo abaali batamwagala okuva ewaka obwomu? Nempunzika nga ngamba
tebigatta. Motoka yasaanuuse nnyo. Motoka neebulwako scrap. Era ndabira ddala ng'omulambo gwe gwagudde Kabenje. Si Rajiv ye yagudde Kabenje. Bwe kitaba ekyo wasobola okubawo possibilities nga Rajiv yavudde ku ladda. Naye ng'ezo ntono nnyo, naye nga bisoboka nga Rajiv yavudde ku ladda. Otherwise bw'aba mukulu Sudiru Lupaleria ng'omwana we yafudde, ntakasa naye mu mutima akimanyi nti omwana we teyafudde Kabenje wabula omulambo gwe baasudde ku Kabenje. Kinzizaayo ku mutabani wa Gilbert Bukenya gwe bayitanga Kapiteeni Brian Bukenya omuwozi gwe yatta. Omulambo ogwa Brian gwe baasuula ku Kabenje naye ye Brian teyagwako ku Kabenje. Nze yekolera itongo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yenu eri 0701763711. Nambwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.